Mukaweefube ow'okuddaabulula n'okuzza abavubuka eri Kristo, Omulabilizi David Livingstone Kiganda wa Christianity Focus Center akubirizza abayizi mu ssomero lya Kajjansi Progressive School okukuuma obulamu bwabwe n'okunywerera ku Katonda nga kino kyakubayamba mu bulamu bwabwe obw'omu maaso. Omulabilizi ategeezezza nti ekisinze okwonoona abavubuka ensangi zino kwe kuba nti babeera n'emikwano emibi nga ku bano kwe bakoppa emize egikontana n'enzikiriza yaabwe okugeza nga okukozesa ebiragalalagala n'okulya ebisiyaga. Wano wasinzidde n'akubiriza abayizi bano okwewala emikwano egy'ekika ekyo. Some of us find ourselves living a lifestyle not because we ever intended it, but just because a person that you call your friend, that is the type of life that he is living. And you end up by, trapped into that. I want to tell you that it is easy to have friends in this life, but free from their peer pressure. Okusinziira ku mulabilizi, omuze ogusinze okusensera abavubuka mwe muli ogw'ebisiyaga nga guviira ddala mu bazungu abajja wano okubuzaabuza abavubuka nga babalimbalimba n'ensimbi ze babawa. Ayongeddeko nti omuze guno teguliiyo era nga n'abagukola batendekebwa butendekebwa, n'olwekyo bagwewalire ddala kubanga gwandibafiiriza obulamu bwabwe obw'omu maaso obutazzikawo. I went to South Africa and I was on the TV. I saw younger kids at your age giving those false testimonies. When I investigated, I was told that they coach them to talk like that so that they can convince the whole world that there is anything natural in homosexuality. Nothing. Everything is coached. It's just a habit. The life you have is the only one you have. No spare tire. It's not like a spare tire. There is no spare life. Oluvannyuma omulabirizi ayisa abayizi abandyagadde okudda eri Mukama era ne baatula obulokozi. With my mouth that from today Jesus, you're my Lord and my Savior. Because today I confess I cannot do it alone. I can't, Jesus. I need to go with you in this journey of life. Father, so help me God. In Jesus' name. Amen. Ngenjogera bweri nti embulirire tefa yonna nabwe gutyo Omulabilizi David Livingstone Kiganda abuliridde abayizi wano ku Kajjansi Progressive okukuuma obulamu bwabwe n'okunywerera ku Katonda olwo lwe banaabeera ab'omugaso mu bulamu bwabwe obw'omu maaso. Ku lwa Kingdom TV, Madre Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.